Okuva mu Amerika baagudde omusango ku poliisi yaffe eya Jinja Road nga balumiriza omukyala Shanita okuba nti nno baamuwa ssente okubaako ebintu by'abafunira bibasindikire omuli ebizigo naye nga kigambibwa okuba nti no tekasobola kuba nti natuukiriza obweyamo bwe. Ssente nno zigambibwa okuba nti zaadde miliyoni 3.5 era oluvannyuma lw'okuba nti nno yali tatuukiriza bweyamo obwo bakiraba nti balina kugulawo omusango gw'okujja ssente mu bitundu okujjukujju era nga gyegimu ku misango gye tutera okufuna ku poliisi zaffe ez'enjawulo naddala getutwalira mu tuliba erya economic crimes. So n'olwekyo omukyala yawandiikibwa nga badde alina okweyanjula olunaku olwaleero ku poliisi era azze ne looya we n'awandika statement ku nsonga eyo n'ategeeza nga bajja osasula ssente era n'awulira akakalu ka poliisi. Twategeddeyo ku biwandiiko nti waliwo n'abantu abalala bamubanja ng'ogyeko yeew'omu Amerika. Nze bimanyi obwokka bwemamwira bye mumanyi mubiteekeko nze tekimanyi. Twawuliddeko nti mwagumbyekoko mu kifo kye maka ge mwasula. Bannange Bad Black bamuwandiikidde yeerese bweresi ku poliisi. Tumukutte aweereddwa akakalu ka poliisi era essaawa zino ndowooza ali mu maka ge n'abantu be ajja kusigala ng'alipootira ku poliisi ku nnaku ezimuweereddwa akakalu. Aweereddwa bbanga ki okusasula ebbanja lye? Tetulina muntu gwe tuyinza kaka kusasula era Bad Black tujja mu kaka kusasula. Bw'aba ayagala okusasula asasule, bw'aba tayagala asasula kiri ku ye. Omulimu gwaffe kulaba nti tulondoola omusango ne tugutwala mu kkooti. Kkooti yokka y'erina obusobozi. Poliisi tesobola kusalirawo okusasula bbanja lyonna ekiba kimenya mateeka. Atambala